Bebe Cool mukigamba nya abantu teyandibadde nnyo problem nemo abamufuula serious abamutekinga serious mwe muletera obuzibu gwe kukyale wamwe tewaliyo balalu gye bali mwaduza koko olukiiko lw'ekyalo nti muteesa ku mulalu oyo lwaki kuba buli omu yalina okukola ki yali amanyi ekyomukolera okigera temunyigira omusajja mumuleka anyumirwe I know you very well naye ne bw'onookayana but kayana ne sense togenda kayana without sense takayana na sense chigwe boyina nga you no longer a member of parliament but I'm a member of parliament oloza lwaki bakujjayo bannakampala Linda kankubuuza senseless Linda ko katono fine bebe who is the member bebe let's go slow who is the member of parliament of Kampala oloza lwaki bakujjayo kibuuza omwana waawo kuba manyaso bulokiddamu why aren't you in any party? Ani MP wa Kampala. Why do you think you are even dropped from Jamu, no worries. I don't mind. And this is where, Bebe, this is where I want you. Conversation about the genuine. Ani MP wa Kampala. Come and win likes. Bebe, Ani MP wa Kampala. You can shout. Responsibility omuntu omukulu okubeera kaawo n'ogamba. Bebe, let me tell you, if you want to go into intellectualism, you're losing this battle. And I think you as a person go by you've saying, lost the battle because this is not true. How long does a person don't tell me about any brand. Patriotism is the most important thing for any country. How do you end up twisting a conversation? Bebe, you're just ranting. We are defending a person who's gone wrong. I think you're just ranting. You're not being logical. No, stop it. Mwami, come on the internet. You have no right to tell anyone to stop anything. Abantu abali kuno baagala okuwulira nti gwagamba nti Barrister Timo n'abalala they relayed information ng'eyinza okuba detrimental to the brand. Gwe bakubuuza how kubanga abakola video zino basukka abaana 40. Ono gwogamba mpuliriza Mwami Sali alina budget ya branding. Ati okibuuzizza ekibuuzo. You want to kati tunyonye tuwe 3 ways how the ordinary person would have reached out without spoiling the brand. Name you change. This is as simple as this. I am still going to come back and tell you there are better ways of how to do it. The ways anyway, but not one that destroys the brand. Now, anyway depends on where you're standing. Woyimiridde gwe ng'omu na Uganda. Nga to destroy nze nkuwadde example ya Kenya Airways, KQ. Our neighbor Kenya is here. Our neighbor Kenya is here. Mwami Sali, you're giving examples, you're not giving the how. Because the how depends on where you're standing. Now, Bebe Cool, an artist. Uliriza. Bebe Cool, mpaka omukazi eyafiiriddwa ssente ze mu banka nga bagitutte yayogera atya the how. Nsereka nti olwogenze mu bino ebya bulijjo. You asked a question, allow me to answer. Ugenze mu modi ya mwe ya nupu siyagala ebyo. You give me the time, you asked a question, let me answer. Kali abantu bonna abali wansi bakubuuza ekibuuzo nga tetuwogera how. Sereko. Katutayipinge how. Saze wano ku live kwegula. Ekyo ngenda kikugamba. Bebe Cool, I stand by what I say. Because I know what it is. Bebe teri ali wano kwegula. Teri yegula ku bantu. Bebe Cool, you must respect every panelist here. It's really very simple. Everyone reacts based on where they are standing. How? How did Barrister Timo react? Government reacted cynical. So what you reacted cynically. Gwengo omuntu. Songa ate wali osobola okujja n'okola the same reaction on a different in a different mode. So kati gwe wafunayo omuntu onakugamba nakugira kubanga you knew before gwe kenyini gwokyogedde. Naye wafuna omuntu oyo yennyini eyali kusonga n'opasuka. The same thing I'm trying to tell you here. When you're communicating, even this conversation can sound better and constructive without okugenda mu ebyo ng'abakayana. The reason is very simple. Nganye nsereko okumisleadinga abantu nti Bebe is arguing that protecting nti tetwali Barrister Timo and the 20 others should not have blamed Uganda Airlines. No, you should. Don't sound misleading people. Be respectful.
No opinion you go over leading to the right thing. Don't sound misleading. Now, this is how I'm going to lead you to the right thing. The right thing is always when it because comes to matters of if we pose the question, who is misleading people? Ojakulaba answer one. Sereko, siwangako mulalu. Manyi nti no answer zonoonya oyagala nnyo n'abanuupu bakuwe wano credit. Nze me, I'm not that. I am still going to tell you that despite what Uganda has gone wrong into, I will first protect it, then come back from the inside and clean it from the inside. So I don't care. So when you say the how, I am going to go back and tell every Ugandan that no matter what we do, no matter what, Barrister Timo, I don't think I want to be on a platform with just anyone. Please. So, Soka, when then you'll be able, because I don't want you to subject my brand to just anyone who can just come up. One only honorable, we both have a lot to lose. The issue is simple. At the end of the day, whether you want it or not, I am going to say this. People have protected their countries. Despite what has gone on. I'm giving you an open example. America, we are looking for development. I've also told you that I cannot guarantee, I cannot tell you that people are employed to do 100% perfection. But you know how effective social media can be to a brand that sells us out of the borders. Unlike a brand that we fight to sell within the country. Imagine a whole country bashing Uganda Airlines. Who makes that booking from the US? Who makes that booking the next day from the UK? I'm trying to tell you something that is so simple and obvious. Yes, we can blame. We can do it from the inside. This is not about winning on a live. No. This is about accepting that, you know what? Guys, tukalete waka, tukakubile munda. Chiringo mwana wo. Abana basinzo kuononeka masomero no utafayo kusoma biba bana bazadde najja namukubira mu class. Songa ate wali mulinze nadde ekano omukuba kati golokolo olaga nti oyagala mupanishinga. Omumala mu self esteem mu banne. Olumala anonya ki nga anonya ways on how to get confident back. Ate era negative all the time. So my issue is very simple. Barrister Timo, I pose a question. Kati Uncle Bebe Gomani nga omani channels of power wezikola na administration. If these poor mismanagement ziba zigenda mu maaso nga mugamba mujja kudiringa nazo internally nga kiremeddwa oku executing banga still zisigala zigenda mu maaso, what are the best possible ways okuzimalawo going forward? Okay, before I answer that, I want to tell you, to give you the best example of what President Trump did recently. He recalled several ambassadors, but he didn't rant, but he recalled them. Ekigambo recall ndozo manche ekitegeeza. Okudamu abayita abaddemu abagire buto abasengejje buto. Sikubasengejja kubakyusa. Okitegeera. Kakati ekyo nkikuwanga example nti baba tebadelivarinze. Ontegeera okusinzira ku naye kyakola tajja kuvayo agamente omwana gwenda biwano ku TikTok mbebanga lyamaze ngalaba Bebe Kulu ng'ayogera yalema omutegeera kati agenda mu ssomero asome mwabakwata obudde bwammwe ne mububalira ku muntu akyeringiza ng'apama mwe benneewuunya ekyo njogedde kibana ekigambo kinenemu kale akyeringiza ng'asala ebyayi mwe benneewuunya mwabakyakwata obudde bwammwe obw'ebbeeyi ne mubumalira ku muntu akyagenda mu kayu ne yeeringiriza mazima mwe benneewuunya baddiya kati okwata otya obudde bwo obw'ebbeeyi n'obumalira ku muntu akyali mu competition za baseball, smart baseball, bino ebikoofiira bye byayambala ebiri bwebi simanya silent biti omuntu akyali mu competition za gaalubindi as in gaggles as in spectre
kati ng'oddawo naawe ng'omuwa obudde mumuwadde obudde ndaba kati yali ku for you page ya trendinga omuntu akyeringiriza ng'apama ate temugamba nti njogedde kinene ekyo teri atakikolangako buli eyaliko omuntu yakikolako ng'onyumirwa bitya okweringiriza nga bw'osala ebyayi kati ye bebe mwaba muwa obudde simanya mwagala mutegeera temuli mutegeera era gwe bw'oba oli eyo ng'owulira oyagala kutegeera bebe mukwano toli mutegeera omala bya mu bulago omala bya mu bulago mwe mumuwa obudde ovanga ku muntu ayogera ebitakwatagana mwaka ku mwaka ne musigala nga mumuwa vibe kati kummwe naye ani alina okutegeera muno alina akatoola akatoofu how can you waste your precious time like that omundeetedde n'okumwogerako nze waliwo olwentunula youtube tiktok onosanga nga mumwogerako mumuwa obudde olani mukazi we kenyini ayinza okuba nga tamuwa budde bwe mumuwa naye mmwe mumufiiriddeko ofiira otya ku zolo yone asiya wachalisi yali amusinga wumulamira embaasi ya inna linnahi na inna linnahi rajiun muli awo bebekulu omuntu ali mu competition za baseball topi zino eziri ziti galubindi azini galubindi kati gwe muli ogwe mutaddeko discussion everywhere you go bebe katola nti mmwe ate kati mmwe betwetaaga okusomako tutegeere mwe betwetaaga okusomako omuntu amaze okulaga nti nze ndi zolo sitegeera mwaka ku mwaka teri lunaku lwali lukedde nga ntegeera kyokka gwe omwesibyeko oyagala omutegeere kiki ekyo nze mmwe benneewuunya baddiya